Musevenga president ati kemba ministers be bagendeko benchmarking ekiyitibwa emuwoza. Okay. Ogenda kwekiyita Entebbe Road okuva ekibuye okutuuka Entebbe abanene batwala obugombe speed bibiri ekizibu afuuka ekizibu ya controllinga ssente z'eggwanga. Enteekateeka y'essente ne bazitwala mu bitaliimu. Wabe Uganda Police Force Major General Deputy IGP nga akulaga enteekateeka mamba zibafunye ebimotoka ebyatiyagasa ebiyitirivu bannansi abantu abawa omusolo gwa biliyoni 2 abagenda okakala bafiiridde muki mu accident motoka b olw'okulemerera eggwanga okuliwerekye ligwanidde okufuna okutuuka emergency wards zonna eza emergency buli malwaliro agali ku makubo agali menyi tegalina bisaanyizo. Ogenda ekawulo ebisaanyizo tebiriiwo, ogenda emitiera ebisaanyizo tebiriiyo, ogenda emmedi tegalina amakulu eri eggwanga. Bamaliriza nga gavumenti ereesa ab'ekimpatira beewa emirimu abiri bakwa miliyoni bagamba yetujja gwaki mwana wani kati mwana wani alina okufuna 2 naye nga technical no ojja okuyita mu nteekateeka teziriiko. Ne on daily basis are collecting millions and millions of money out of 37 years of General Tibuhaburwa's leadership. Ebikulaga naye abasigadde bonna bali mu masappe balekanya buleka bakumasappe butaala olwetwaka zetulina Besigye atambule okuva Enangabo ajje Kampala ekava etwaka ebeerawo kwetikka motoka ya Besigye. Bende ekyo kituufu nnyo ebikozi nga insecurity abantu abafiiriddwa emaali abawala emitwalo 2 kati bagenda kuddawa tufiiriddwa abantu ab'omugaso naye nga gavumenti bafudde gavumenti ya Uganda obutafaayo. Gavumenti ya Uganda nteekateeka gyeyina bannayuganda ne bakwatibwa mu crossfire bameka abowaawidde Ugandan government yali eyambyeko okubataasa akatuubagira gavumenti zino sente zeetwala emmotoka nga bwazirabye Major General Kasigazi eyanga binayisa okugulira abaana uniformu naye tumanya identity y'essomero ne uniformu yaalyo ekyo busosoze ekireese ekyo mwana wani tebaleeta lwajazi kuba onmerit mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tabasuubiza tukomyeyo ne mukulu Mukubabyasi okusiga nga twawuleza Mukubabyasi nzo n'oswanya mukulu nti ntaddemu jaketi tombuuza lwaki nange mwe lwaki ngitaddeko empewo natigwa musava olina amaanyi ogire mmere gye twakula tulya ekyo ffe bwe tutwala si masabu naye emmere gye twakula tulya mmere ya bujjajja ekala. So n'olw'ensonga eyo ebitambula mu ggwanga lya Uganda bingi omuli omutanda omuli Kabaka Birthday Run omuli amabaati basically enguudo za Uganda omuli okwekalakasa mu Kenya bigamba nsonga nyingi eziri mu ggwanga zinaleetaze tukubaganyeko ebirowoozo ate otemu n'amagezi ffe twalitambudde tutya naddala kufa abaagala ensi eno ekyukakyukemukko mwetugirabye essaawa zino esobole okuvaawo. Baitha byonna tubikola kuba nti twetaaga ensi ey'essanyu omutali tiyagas omutali zidrone omutali kuwa kibooko omutali accidents ate ne accident ezimu mpange kibooko mweziri
bw'olaba nti omukulembeze His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde wa Parliament 19 gumagano okulangirira nti ya Parliament 11 gumagano okulangirira abantu government ndowooza gwe ofaanaganyako ebbala ly'omusaayi ne Justice Simon Byabakama yagamba ati kati mumulangirire gwe ne Byabakama fugaffe gwolwa kukubaganya birowoozo kati gwakiwadde ogamba ati kale so ensonga eziri mu ggwanga bwe zityo nenkwebaza ku programu eri gye twasooka okumaliriza yaliko budget framework nga okusigezaako ng'osomesa eggwanga ebintu nga birina okuba nti bwoba sente ozibalidde nga za nguudo zigende mu nguudo bwe zibanga za malwaliro zigende mu malwaliro n'abalondoola nga balina kukola kyekimu ne gavumenti wa kalisoliiso afeeyo n'abo bennyini bapolice makers balabe nti byebakoledde amateeka bikoleddwa n'enkola bitambuziddwa oba nedda weewaawo so nsaba tutambulire mu ngeri eyo nga twebuuza embeera eri mu ggwanga essaawa zino tugenda kuddawa kansooke ne point enkulu tuli mu nteekateeka ng'eggwanga kabaka birthday run ono mubwakabaka wa Buganda ngeetonabagendayo gwe tunuulire nakyoyogedde ekigambo ky'obubenje accident yes omukyala omwogezi ku traffic police nampiima assistant superintendent of police kyetwandibadde tutwala nti kuba naggulunga senior management meetings z'abayina kyandibadde kirungi bagendeko Mozambique balabeko balabe Mozambique erina oluguudo kilomita 8 abagenda ekibale abagenda bukweju abagenda bushenya abagenda kisoro abakabaale abanyamutumba abakweni ababuko aleptomo abagenda otuuka ekkubo liri eri mwena kwe muva speed limit ye Mozambique ya 60 km/h era bakiba kitaaga gavumenti ya Uganda General Yoweri Museveni yafuna amafunzo g'okutendingibwa nga munnamagye olwayo tulina ekigambo ekya General Salim Saleh Rufu akangwa naho tulina ekyayitibwa General Ivan Koleta ne Brigadier General Bosco Omule aba 29 batendekebwa mu Mozambique abakyasigaddewo nga bali balamu Yoweri Museveni nga president ati kemba ministers be bagendeko benchmarking ekiyitibwa e Mozambique. Okay. Amukulu Mukubabyasi. Era abo tugamba ekyo lwakirugira ekigambo accident ezitta abakulu abaminister abakulu babitongole obugombe obubeerako kyekivudde bawulira ekigambo omwami n'omukyala abagwa mu gamayanja nga bayina emmotoka ya vitis kyava ku kigambo ky'engombe y'ewa baasi awamu okumugoba kukuba emisinde ogenda mukwekanga okw'engombe obwo n'emisinde gye bagirako omwami n'omukyala emmotoka yaguddemu yagwa mu mugga babakanze with abnormal hooting. Era bw'ogenda kwekiyita Entebbe Road okuva ekibuye okutuuka Entebbe abanene batwala obugombe speed 2 n'olusi nga driver emmotoka ya Geno naye nga ne Geno taliimu nagyalaga naye ng'agenda kulya mu kyomo kugenda okumuyita agwamuvira emisinde okubajja ekibuye abazza bbali bwatuuka ekitala ku luguudo lw'Entebbe n'apaakinga ku mukyomo nenge nalesa abantu amaze bakozesa obubenje kati ekyo gavumenti ya Uganda tugende police officers ku lwa traffic bagende Mozambique bakole benchmarking balabe report ya Uganda annual report ya Uganda Police Force ya buli mwaka obubenje mitwalo na mitwalo gy'abantu ogenda ekiyitibwa Mozambique nga bali ku zero neto obadde okimanyi mba Uganda bayigamu obutayiga njako ekyokulabirako nobuno bakwata abantu nga 10 bagende bayiga ekiri eri bagenda yimira somewhere sente bazifuna kye bazikolamu
baziriemu buli bagende they don't learn these guys emitwe gyabwe nange simanyi kye balina okuba twagala okulokola eggwanga lino omungereza alina we yatuleeka tugamba nti ba colonial masters baali babi even obota wano gavumenti bajjaga nti ate emotoka zaali mmeka ratio tugitwala population size gye twalina ebiseera byonna yeyali egwa era yeyali ejja mu mmotoka zitwali tuyina ebiseera kwaba 1959 twalina million population yali ya miliyoni 7.5 1969 we had 9.5 million people 1980 it was 12.6 million people. Today we are 44,380,000 people. The population. Population size yolwale. Na ye nteekateeka okubulawo ennungamu. Real planning for the country. Kyekizibu. Ani ayina obiteekamu nteekateeka. Matiya Kasaija babeera mu cabinet, they are the very people abali concerned. Mukulu kambuzeeko kino kibo kino. Ololabyeko omuntu ng'asabira munno obuyambi. Nenge nakyo sense asabira munno obuyambi yeetaaga obuyambi. Mu kino kyentegeeza nti ojja Matiya Kasaija n'osaasira Minister of Finance mu ggwanga. Ojja kwesanga nti gwe bawa obuyinza ateekateekera eggwanga ye yeetaaga ffe ate tumuteekateekere. Yandi kati lwaki ekizibu afuuka ekizibu ya controllinga ssente z'eggwanga. Kakati ye ebitongole Uganda Police Force eri in charge traffic abandi badde bafuna induction ya buli kadde ne bagenda bakola benchmarking ne bagenda Netherlands ne bagenda New York ne bagenda Canada owulidde ne bagenda Australia ne bagenda Netherlands kakati balemerera okubanga batuuse ku ekyo lwa nsonga yayo kigambo kulemererwa kuba na funding. Nenga Minister in charge of finance amaliriza bakoze enteekateeka y'essente ne bazitwala mu bitaliimu. Waba Uganda Police Force Major General Deputy IGP ng'akulaga enteekateeka mamba ze bafunye ebimotoka ebya teargas ebiyitirivu. Naye Calvary trucks ez'okujja emmotoka ezifiiridde ku kkubo teri program ya Ministry of Internal Affairs. Oh yeah. Breakdowns, recovery trucks. Ezina okujja emmotoka ezifiiridde ku ki? Ku makubo. Eyo program teriiwo nga kyate kizibu eri bannansi. Abantu abawa omusolo gwa biliyoni 2 abagenda okakana bafiiridde mu ki? Mu accident mmotoka. Olw'enteekateeka embi. Olw'okulemerera eggwanga okuliwerekera ligwanidde okufuna tulwala abantu bafuna obubenje okutuuka emergency wards zonna eza emergency buli malwaliro agali ku makubo agali menyi tegalina bisaanyizo ogenda ekawula ebisaanyizo tebiriiwo ogenda emitiera ebisaanyizo tebiriiyo ogenda emmendi tebiriiwo kulwe Masaka waba yekereza ekigambo ky'enkozi bateekateeka okugamba okulabika omulango ogw'okuteekateeka ku balotale okulabika nga tuzimbirwa eddwaliro omuntu afuna akabenje okugenda okumujja enkozi omutuuse Masaka nga tewali wakati wa Lyantonde n'Embalala embeera accident gwawo okutuuka Embalala hospital nga tewali okumujja Lyantonde okumujja Masaka nga tewali omuntu amujja Kalisi afunye akabenje okutuusa Masaka nga tewali kati enteekateeka y'abakugu okubalemeza mu ggwanga olwaliro brain draining yefuuse brain draining abalina amakulu eri eggwanga bamaliriza nga gavumenti ereesa ab'ekimpatira beewa emirimu mwana wani technical know-how eyo ne bagisuula eri nti naye Dr. Rogers ahabwe afune omusaala gw'obukadde 2 bakwa miliyoni 1 bagamba yetujja gwaki mwana wani kati mwana wani alina okufuna 2 naye nga technical
how tajiina alina technical know-how bali kugamba no kaka ye bizibu naye tugamba ensi olwaliro bwetambula kwebyo obubenje bwonna bwobulaba tugende tukole benchmarking tugende Mozambique. Tulina bannayuganda bangi nnyo abatambuliddeko ogende Mozambique naye okususa 60 km/h n'agenda mu 65-68 mukwate. Ne mu Uganda express babeera ku 180. Naye express uwe ey'Entebbe kizibu ki bagimaliza obudde bubeera bwakyo tekuli mataala tebazangalaye nawulidde building lines eziriko nti wano ojja okuyita mu nteekateeka teziriiko ne on daily basis are collecting millions and millions of money. Kakati yenteekateeka kyekizibu ky'eggwanga nogamba Jeno Katumba wamala ki induction lwitwaberanga n'embeera polisi bwe ziri mu nteekateeka eya highway code buli kimu kyonna nga buli mwezi myezi ebiri waliwo okuzza bannansi abantu abaddukanya towns councils municipality bwe ziri ku highway abantu bateeka ogamba enfuga eteekwa kubeera etya ekibuga ekiri bize ne bw'obuuza minisitule ya works ekyo weekiri ekizza abantu obujja minisitule ya local government ekyo weekiri enguudo lwaki jjo naluli width y'oluguudo diwa college teriiwo naye sente ezigula tear gas n'ebimotoka ezo weeziri n'amataala ku round agateetagisa ezo weeziri naye nga liba ogenda obagamba mu nteekateeka y'okuteekerateekera bannansi okuganyulwamu breakdowns recovery trust teziriiwo. Mukulu kyekyo ekizibu omukulu yagamba yalonda bavubi. Kati what do you expect from him at this time? Abavubi bawezezza emyaka 3 nga baddukanya kabineti. Kati bongezze kuvunza bintu. Era naye mabega kibadde for the last 20 years out of 37 years of Gen. Tibuhaburwa's leadership. Abadde mu kabineti bwe bamusuula ebbali baddayo mu emmotoka ey'obugombe wali owulidde bameka be balumbye tewali ne babeera mu kabineti n'abeera ne beefuula ab'ekitalo kyekizibu obugombe sengogenda Entebbe Road obugombe obubeerako buleetedde abantu okufuna accident buli kadde olina akuba eŋŋombe. Okay, ngakyali kwekyo ani alina right of the way nti alina okuyibwa obugombe etteeka weeriri be likulaga naye abasigadde bonna bali mu masappe baleekanya buleekanya baku masappe butaala olowooza singa nze kuba neŋŋaaniramu nga ndi mu motoka ate olw'amasappe ojja kumaliza abakubye emiggo emiggo gyekikulamula gyegiriku gyekikulamula tukole tutya bali bennyini abagadde amasappe balina okwezza obujja bankuba emiggo nange amukuba amayinja be balina okwezza obujja kyekizibu ky'abannansi ne bakyalina balinamu akantu k'obuntu omuntu wa bulijjo bamufaako ye kwane juzi ne munamale munafuna abadde akola ku NTV yafudde ako express ati senga waliwo ne speed control limit ebyo tebyandibaddewo ogamba asimu waffe wa NTV ali kyegeegwa yafudde yali kutaka yatandika dde olugendo olw'emagombe naye ng'ekizibu banene abeefula okubeera abanene ate nga batono mu bwongo kubanga bamala bagenda okumaliza olwayo neyeefula ow'ekitalo kabineti eddako ng'ali ttale n'atambuza ebigika n'ogamba obugombe bwakiranga n'ogamba nti oli wakitalo bakujja kunoonyeza kubajja kutta kati bwewava mu kabineti nga teryakulondoola lwaki bayisa bwe bati masappe just masappe juzi omukugu bayita Kaindo Tafiri aliko ku one of the stations ndoza NTV or NBS natugamba nti these things you are seeing that happening right now you used to dress up both as uniforms and you beat people
nga beewaanira mu bikolwa ebibi bye bakola. Ekyo n'obwongo ekireeso bwe twali naye mu kuziika the late professor Adania Teberondwa ku butaka ery'Eyigala yagamba bannange tuleke kunnenya abantu bano tebakola ekizibu tebalina kizibu ebizibu byalabwanga ffe twabikolanga nga twambala UPC t-shirts netugenda tukola ebikolwa ne batta abantu eriwe tugamba nti aba UPC babikoze kumbe bali ba intruders. Kyekiri mu kukolebwa n'ennaku zino bw'osanga abavubuka nti bambadde red nga banno kumbe baki but walabye statement ebyo yenkola ya state machinery ebeera nekyetuyita data tricks department ekola propaganda era ekola amanebonero bawaayiriza era basiba they exhume dead bodies era bamala okuja even they kill baveeko wakirabye kyabadde Kenya team ya state balumbye ogenda ne bonoona ebyobugagga bwalairo Odinga ne Uhuru Kenyatta Mungai Ruto ate naava kipayapaya okuva gye yabadde ejjamu nagawana ekimukuza ate kyaki kubanga kati ate gavumenti tenana kuweza mwaka eri mu ddubi olwekyo lwaneeyisembi y'abantu enyisembi yenteekateeka ya state bwetira okubeera state egula ebinakubakuba tiya gaasi state nerema okugula recovery trucks nebogengula emoka breakdown egifunira ku main mu dakiika 2 recovery truck ezeetuusa naye abaana olina okubira polisi ogambe oneeza amafuta tebiriyo kale recovery truck ebaera ku stand by wali divisional police ekatugeza Entebbe wandibadde divisional police Entebbe ng'era recovery trucks bw'otuuka ekajjansi waliwo recovery trucks bw'ojja Rubawa recovery trucks Kisubi recovery trucks Kibuye recovery trucks naye recovery trucks zetulina Besigye atambule okuva e Nangabo ajje Kampala recovery truck ebeerawo kwetikka motoka ya Besigye bedda ekyo kituufu nnyo anadde ogenza ku Besigye singa gamba His Excellency Bobi ayiseeko wano ayina olukuŋŋaana awo recovery trucks ezatiyagasa zibaawo naye nga omuntu afunye akabenje olwaliro wakati wa Luweero ne Nakasongola abantu ab'omuwendo bafiiriddewoko ne bafiiriddewoko nga bayingirira ebimotoka ebifiiridde ku makubo naye otuuka Luweero ku poliisi eya district nga tewaliwo recovery truck n'emu era otuuka Luweero nga fire brigade fire trucks nga tewaliwo abatufuga bannayuganda sophisticated fire trucks olwaleero gaggawala sawuliyako yayidde ekizimbe kyebazzaawo nekiggwawo naye nga Kampala Metropolitan Police nga kweri otuukawo weeri naye recovery trucks fire trucks tewaliiwo za muwendo tewaliiwo fire truck esobola okulodinga amazzi n'ebigenderako nga bizikiza ng'eweza cubic meters eziwera 3,000 nti ogisimba neyambusawo wonna naye nga cubic meters ez'amazzi zeyina nga teka wansi wa 3,000 etwaka tugirina wano naye kyogamba gavumenti ya Uganda sente zeziina nanti ateka gwanagamba kakati eyo yenyini ebyo accidents ezolaba ebyo ebizimbe biyidde biki ebikozinga insecurity abantu abafiiriddwa emaali abawala 2,000 kati bagenda kuddawa kakati ebizibu ebiriwo mwena mwebala abali ku programu olunaku olwaleero era nja kutegeezako mukadde waffe byaga William
ali mu America kudwaliro twamaze omuti mukama katonda yeeba wow era singa twali mu government efaayo eri abantu baayo singa ebintu bino okukolebwa katume tuvaano tugenda kujjanjabira ekyamagumba yaugaba atawanyiziddwa songa gavumenti ya Uganda ku kigambo kyabayiwa omusolo kikusobola kukikola omuntu ayinza okuba nga alina omugaso ng'obadde naye majjajja wa Rogers aheeru bw'abanga ali attached bamwetikana mutwala ejjamani jjajja wani ewuwo togezeza kunze gamba jjajja wa Natasha ngambye jjajja wa owani nze jjajja wange bw'alwala tukola kibiriizi kimanyi kino nitumugamba mukadde wange nywa tuli bubi kakati kyolina okumanya $1 million ezawerako omwaka gwa 2019-2020 abantu b'abanene abatwalibwa eyindi omwaka ogwo covid nga before covid bajjanjabwa biliyoni eziwera 5 ezaba gavumenti zesasula nga musolo gwaffe naye ng'abantu abo tebalina gamba nti alina mulimu gwa gavumenti naye Rogers aheebwa ayinza okuba alina kyagatta ku ggwanga ku bukaddaanamu obulimu $38 naye bw'alaba gavumenti ya Uganda netisola tufiiriddwa abantu ab'omugaso naye nga gavumenti bafudde gavumenti ya Uganda obutafaayo gavumenti ya Uganda nefaayo kwabo wadde bannayuganda naye ng'ekyamakulu kye bagattako ku lw'omuntu wa bulijjo ne service delivery nga tekiriiko tugende direct eri mu parliament ya Uganda batuuka ku lwokubiri ne bagamba ne basaba owekitiibwa Robina Nabbanja katikkiro wa parliament ya Uganda oba prime minister w'eggwanga ne bamugamba embeera eri mu Kenya gwe oyina nteekateeka ki gwe nga Ssaabaminisita eteriiwo ng'omudiddemu eteriiwo gavumenti ya Uganda nteekateeka ki gyeyina ng'otusamaliriza definitely Nabbanja n'amagezi ago tewaliiwo nteekateeka ya governing nga leader of government business bwe kitwala ebibadde bigwa ku bannayuganda e Sudaani bimeka gavumenti byeyali ekozeeko teleka kusirika Sudan government ebibadde bigwayo obwegugungo bannayuganda ne bakwatibwa mu crossfire bameka abowawulidde Ugandan government yali eyambyeko okubataasa akatubagira kati obanga tobirabanga kebyaddala kakati ate ebyo Kenya binaabeerawo ekirala kale tuli mu program okubabuulira okubategeeza ebiki ebibaddeko mu wiki ate ng'embeera y'eggwanga biri mu kutambula omuli ekyamabaati lwaki mbuuziza gwe kwagwe omuntu oyina statistics zosobola otugezesaako ne tulaba biki ebadde bitambulako mu nsi obubbi bwavadde nga butambula kuba neewuunya 1980 gugenda okutuuka Greater Luweero, Greater Mbende, Greater Mpigi, part of Greater Mukono, we had 985,000 heads of cattle. Ente emitwalo 9,815 wakati wa NRA ne UNLA ne Special Force ne NASA. Mu 8 ente zali emitwalo 9,815 tugenda okutuuka mu mwaka gwa 83 ng'ente zisigadde emitwalo 17 mukaka. Obubbi bwavadde. Kakati NRA baali ente ne UNLA ne balya ne Special Force ne balya. Naye olwaleero olutalo kasookera luga myaka 37. Rogers ahawe jjajjawe yalina ente 2 oba 10 oba 5 ne mama wa Mukubabyasi alina ente 40 bwe zaalibwa ttiimu eyo yonna n'okutuusa wayo gavumenti ya NRM tesasulanga.
olwaleero NRM government neeraga abalangono abakyoli n'abateesa abafiirwa ente zaabwe nga ziriiriddwa wakati wa NRA yafuuka UPDF awamu ne ARA konyi ne balakwena ne Uganda People's Force. Uganda People's Congress. Uganda Patriotic Democratic Army UPDA eya Lieutenant Colonel Angelo Kero. Olwaleero bwe baagira batwamaliza nabo baali ente ye ttiimu y'aba military officers abaali attached to UNLA Obote government bonna ne bakola ejje lya LRA ne UPDA. Olwaleero ente ze baalya gavumenti y'enaale bo ne bagamba basasulwe era enteekateeka yagamba langa obuwumbi 5 teesa obuwumbi 5 ne langa obuwumbi 5 naye Luweero Triangle tewaliwo wadde omutwe gw'ente ogwali gusasuddwa okuggyako abo abalina ekkuyenyo ne military combatants aba NRA naye Rogers ahabwe ente ze zaatwalibwa mu crossfire NRA ne UNA ne special force oyo talinayo wadde ekikumi atuuse okuva mu bulamu bwa nsi ebyo ebiri mu nsi kati amakulu gakyo nti obubbi bwava dda nga babba ente kati bali mukuba amabaati babba ez'ebidiba nibera obubbi nga buli mu gavumenti ogenda okukola senga olaba abantu NRA wakati wa 1985 factory enamunkekeera wowulira ekapeeka emmwanyi ezaatwalibwa zaatundibwa $1 million ezigenda ku akaunti ya late Major General David Ito Jok mu Swiss Bank. Naye bw'amala okufa essente ne zibeera nga ziri akaunti ye eri free. NRA gavumenti 88 essente ezo zaagiweebwa ne zidda e Uganda nga Dr. Crispus Kirunge Minister of Finance. Abennamunkekeera ab'ebulemeezi Luweero abaali bamenyini mmwanyi ente Joko ze yatwala teri n'omu gwe baasasula gavumenti nezituuka. obubbi nga bwava dda kakati ebyo ebizze bibaawo abantu baafiirwa emmwanyi baafiirwa pamba endiboota n'endiboota ne bafiirwa muwogo ne bafiirwa ebijanjaalo ne bafiirwa enkoko sseggwanga n'enseera ne bafiirwa embuzi zonna ne zigenda olwali tebalinayo even a single penny gye baali bakoze eki basasuddwa. tuli mubayisaamu olukwakwayo olunaku olwaleero kuba tuli mukulaba embeera eri mu ggwanga ate nga mukulu Mukubabyasi otuwako ya personal analysis and observation ebintu nga bwebirabye gwe amaka g'eruweero agasaanyizibwawo ng'oggyeko abo abaali batambula ne military combatants ab'NRA olwaleero amaka ge baasaanyawo ebukomero government program wali owuliddeyo ddi NRM government leyagamba ennyumba ezaakubawa ezakinagomba ezaakubawa ezasebirumbi ezaakubawa ezakatentemera ebikomero okuva ekikandwa siniya y'ebukomero eyali main hall yakubwa n'amabaati negatwaliwo aba UNLA nemeramu omuvule omuvule ogulimu bwogusalamu ojjamu embaawo ezitika tataloole 3 NRM government ekyo teyakizaawo. Okay. Webale nnyo your analysis mukule tukwebaza era thank you very much for watching whoever is watching us wherever gye muli wonna amwebale nnyo kutugoberera. Don't forget to subscribe and share ne mukulu Mukubabyasi atwa summary which eno nga bwebadde akyalina okwekyo omutanda gwebayita Ronald Mwenda Mutebi tebamuyita yeeyita ye Ronald ngambye tukole tutya anti gogaye gwebayita kati ze yagamuyite kati ngambi kati ntereza tomuyita buyisi nkole ntya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi kale nzikiriza kale webale kuntereza mumbeera y'obuzaale Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri tuli mu nteekateeka waliwo enteekateeka eya birthday wano mu ggwanga nadda wano mu Buganda naye ate abantu bafunyemu okwemulugunya okutya nga bagamba
ebbanga teyalabika ku mpira gy'amasaza, teyalabika ku mpira gy'ebika. Kati waliwo birthday run nga bagamba owaayi bwe tuteefeeko tugenderera ne bateesa bwe bati no kabaka no birthday run. Gwenga eriso ly'omukulu abaduga be walaba ensonga zino ekyo saagala nkulwiseeyo. ate kiki Obwakabaka bwina protocol officer era obwakabaka bwina katikkiro. Mu kiseera obutanjuza mbeera bwebeera buvunanyizibwa bwa katikkiro okujja okutuwa ne minisita wammengo akwatagana n'amasiro, akwatagana n'embiri amasiro n'ebigenderako n'obuwangwa n'ennono. Kakati ekiseera kino ekyalibadde atuwa ekyo ekikolamu ekinokolebwa oba ekiriwo n'amakulu ga buli nsonga. Kikulu nnyo, weebale nnyo, weebale ddala. Waliwo enteekateeka eya gavumenti ya Uganda okutandika P8 etandikeko n'eddiguli nga ya myaka 4 ate n'abaana obutaddamu okwambala uniform. Ekintu ekyo kitegeeza ki ate kitulazaawa gwe nga gwe mukulu Mukubabyasi? Obutambala uniform nze nali mu mbeera y'olutalo lw'ekiyeekera. Nali mu mbeera y'olutalo lw'ekiyeekera. Mbadde manyi wali muyeekera. Kati olutalo lw'ekiyeekera abaana baasimattukanga okuttibwa nga bamaze omulanga omwana ali mu uniform. Omwana ng'ali muki? Nti ow'essomero ly'e Kasege, ow'ebukomero, ow'enakwaya, ow'ebusunju, ow'ekapeeka, ow'ekalasa, ow'emakulubita, ow'enakaseke anaawona era n'omutambuza mu mmotoka okumujja eruweero n'ajja e Kampala lwa uniform. Olwaleero intake eya 2013 gye njagala nkuba sample ne 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Intake ya primary 1 2013 omwaka ogwo abaana baali akakadde kamu emitwalo 88,387 gwanga ddamba. naye omwaka ogwaddako ng'abaana bagenze mu primary 2 ku kakadde akamu emitwalo 88,387 baali akakadde kamu emitwalo 37,500 tebaasoma. Kino ekizibu abaana obutaddamu kusoma yali uniforms ezaleeta obuzibu. Bwe tugenda mu 2014 akakadde kaali kamu emitwalo 93,289. Omwaka ogwaddako 2015 abaagenda mu primary tubala akakadde kamu emitwalo 34,900, 233. Emitwalo 6 tejadda nga girazeewa. primary ey'okutaano mu 2014 baali akakadde kamu emitwalo 17,872,273. abaali akakadde akamu emitwalo 34,900,233 mu primary ey'okubiri. ab'ekyomukaaga okuva akakadde kamu emitwalo 17,872,273 omwaka ogwaddako baali emitwalo 96,383 nga kikutegeeza emitwalo 2 tebaakola ki. Tugenda okutuuka mu mwaka ogw'okutuula primary 7 ekiseera ekyo ekya 2014 abaatuula baali emitwalo 62,343. okuva ku baana abaatandika akakadde kamu emitwalo 9 akakadde kamu emitwalo 3 tebadda mu ssomero. Nsonga yali ya school fees, manya yali ya uniform. Enteekateeka embi ku lw'eggwanga bye bibadde ebizibu. Okeera enkya abantu balina kuliti Rogers talina kusasuluza abaana mmere, ekyo kyafuuka ekizibu. When we had Chusi Lukongwa Binaisa's government, Chusi Lukongwa Binaisa, twafuna ebitabo abaana ba primary level 32 pages, 48 pages,
96 120 pages. Era ne Rogers ow'ekiseera ekyo General Yoweri Museveni yasigala acting president. Binaisa n'agenda Cuba ewa Castro, Fidel Castro. Eyatuweesa gavumenti ya Uganda okukola enteekateeka ya jjinja ejjola n'ejjola za uniform nezitugabirwa Nyanza Textile Night. Kakati ne bakola engoye eza school uniform ez'abalenzi ne empale eza kaki n'empale ez'amasaati n'ebiteeteeyi by'abaana abawala bibiri n'afunangako n'emisipi ebiri n'abalenzi empale bbiri ne bazikola mu ngoye ezo nga buli mwaka ofuna uniform empale bbiri n'essaati bbiri n'abawala ebiteeteeyi bibiri n'ebitabo nga bya bwereere okuva ku ddala erya primary paka erya senior. Era nga n'ekyemisana akatogo kabeerawo akabafumbiddwa ak'amatooke oba akamuwogo. Era n'obungi saawa nnyanga weebuli wadde temuliimu sukaali. Kati embeera ya byonna ekizibu gavumenti kwekenya egamba Rogers tajja kusasulira mmere ya mwana we kulya. Kakati Rogers bagamba nti omwana amusibira entanda emmere agijje mawolu ate ng'olwaliyo tukimanyi embeera y'obwavu tumaliriza amaka gali ekibu kimu ne batuuka okugoya akawunga nga tekuliiko nva. Kati omwana akomye okusomera namuwa akawunga nga tekuliiko nva ate tukugamba okusiba entanda kati agenda kali ate akakalu. Kakati bw'ogamba sente zisana tulina ba licensed teachers abataasoma busomesa naye ekigambo ky'essente zino entono eziweebwayo PTA na biki ezo ze ziyambako essomero okufuna omuwendo gw'abasomesa basobole okusomesa abaana balina essomero lirina ebibiina 7 abaana 4 naye tugenda okumaliriza omusomesa omu yasomesa oluzungu yasomesa okubala yasomesa SST y'omu okuva ku makya paka obudde okuziba naye ng'ate ne ku ssomero kwakolera talinaawo nnyumba y'abasomesa gye bamuzimbira. biri mu local gavumenti yo babiri mu gavumenti eyawo wakati ebyo ebireeso tugamba sitting president kino kibantu badde batunuulira ekigambo ekizibu si kya uniform kabonero senga olwaleero bannamagye bajjanga nti bali mu uniform naye nga bakutte buli omu emmundu bibakola ate onoolipootinga otya ate wani owa prisons senga babeera mu kitundu nga nekomyawo eri nga tebalina uniform batambula n'abasibe nga nemundu bakalakanazo senga omusibe ali eruzira ali mukomera yonna ali enakasongola nga talina uniform yekwawula ku bantu abala nti ono musibe ono mwana wa ssomero erya kimaliridde ono mwana wa ssomero ow'enakatooke naye kati bagamba buli omu atambule omwana asoma nga yambadde uniform n'omwana ali mu bufula onoobaawula otya uniform identity eyawula ennyambala y'abaawule aba Anglican Church. Uniform ekuwa identity ekwawula ku ba Reverend Father ku kigambo ekyobuweereza obw'Ekereziya Katolika. Catholic nun wali omulabi yali atambula mu kiteeteeyi ng'ali mu kiteeteeyi babambadde bijojoholo byabwe ayambala uniformu emwawula nti ono musisita w'Eggogonya ono musisita w'Ebwanda ono musisita w'Esuube naye nga bonna baki b'Ekereziya Katolika. Kati ekyo kyonna kya butaliimu gavumenti zino sente zeetwala emmoloka nga bwazirabye Major General Kasigazi
eyagambye nti emmotoka zakugira bekalakazi sandibadde za muwendo nga bwe twali ku gavumenti ya Kyusi Lukwangwa Binaisa okugulira abaana yunifoomu naye tumanya identity y'essomero ne yunifoomu yaalyo. And but that's very important to have identification. Yes. Nebakabaenje bagamba somero lya gundi. Leero olwaleero kati gwe abaana kati alina kubeera na uniform naye bw'ogenda mu courts kati high court na buli kimu kyonna olwaleero chief justice Owinyi Dolo Kigamoyi enteekateeka bambala uniform abakozi bonna abaki lwaki tebagala abaana bo basigale mu uniform zaabwe. Era olwaleero ministries zonna zirina uniform. Authorities za Uganda, government MDS, government agencies zonna zirina uniform ze bambala. Local government units, lower local governments, town councils n'amagombola ogenda ab'egombola ya Wakiso mu Myuka nga balina uniform gye bambadde ate nga ne town council ewa Wakiso nabo balina uniform yaabwe kale eyawukana kuba mu Myuka. Kakati ekyo kya butaliimu kugumya abantu. Olwaleero omwana ayingidde obuyeekera onoomwawula watya ku mwana asoma. Omwana asoma abeera mu uniform. Lwaki olwaleero ebibiina by'obufuzi birina uniform ne kala zaayo? Naye ate temwetaaga abaana bamwe. Ate abantu temwagala babeere nga bali identified. Abayaaye ndowooza kati bayiya butujju. Ekyajja kukwata omwana nti abamukute muyeekera. Kyekimwawula ku Rogers atali muyeekera. Olina okuba ne identification. Kati oyo omwana oyo kyanguwa nti Rogers asomera waganga tunaka nti amwayeekera katugere gyagambye essomero gy'asoma. To identify your uniform ddala waffe. Oyo omwana wa primary 6. Naye kato ebimunyiiga watya mwana abadde alina okugenda okusoma kuba uniform emuwaliriza okumumontaringa. Naye abo omwana gwe bagenda okugenda okakana abadde alina okugenda kusomero asala panya olina bw'onoomubuuza ate onoomubuulizaawo. Maama agenze mu St. Bali ku Ddembe amugulidde esati y'ekijowoowo yava Canada mu mugugu. Linda kate ng'okyali ku ekyo ekintu kye ndabyamu ekibi ennyo ekiri mu eryo etteeka lye bagala okuyisa nti abaana obutambala uniform kiribe kiti gobadde okimanyi nti abaana b'ennaku zino myaka 16 omwana ow'obuwala abanga yenkana maama we. Ebyo byennamu ebiri ebyokamba. At the end of the day oli agenda kulaba omwana ali mu kiteeteeyi kijoojowoolo agambe nti nomukulu. Kakati nze nabadde nsaba busabi tiimu gye tuyita funding body kulwa Church of Uganda, Roman Catholic Church, Muslim community, when we talk of Adventist Church, we tugenda Pentecostal churches bazimba amasomero basinzire okwekyo bagaye nti gavumenti ekiziwa abaana obutasoma tekibadde kigambo kya kubinika bazadde uniform, kibadde abakungu ba gavumenti sente za UPE sente za USE okuzezza ne gavumenti sente z'ensi ezandala zikola ebyomugaso kusoma kw'abaana ku level ya primary ku secondary level ku tertiary institution for mulimu ogwaffe wene we had obota government. Wewanidde mu Obote Katonda ajali amulamuze kisa anna mwagadde Obote teriiyo eyafuna okubeera ng'ayingidde Makerere eyasasula wadde siringi 10 ku mulembe gwange nitono Obote tukusabire kukomera Mary Stewart ng'ebitanda gyebiri n'emifaliso nga gyebiri ne bulangiti nga kweri. Mary Stewart Uganda Polytechnic Kyambogo ne Aiteke ezagattibwa abamuzaalimanyi ne zifuuka university ng'ebitanda gyebiri ne toolbox eya Rogers nga weeri gye bamuwanga an individual. Era nga bagenda okumaliza okuva ekyambogo byogenda okukozesa ng'omusomesa nga babikuwadde. Aye n'essomero gyogenda okukolera internship nga wabeera ennyumba z'aba-interns we basula n'ennyumba ez'abasomesa abo abaoledde abafuna attachment y'essomero wabeera.
era tertiary institutions nga batuwa package welfare sente zinakuyamba okugula ebitabo Oxford printing press UK ebitabo by'ebyomuwendo ng'ebyofuna ebitabo byogula ebibyo after your studies ebitabo byogenda nekwabiri ebyessomero librarian ng'obizaayo naye bw'otandika okukola ebitabo olina okubeera n'ebibyo ebyosinziiramu okwezza obujja ng'okola omulimu. Do this government really care about its people? Tekiriiwo. Why is it in existence now? So tulina kati UPDF ekibanda kyaffe edikota za Uganda Cooperative Transport Union ye Kawempe Kawempe funding gye twafuna yali yakuva mu Austria ne Germany nima tuzimbira enteekateeka ey'ekibanda emmotoka za ICT mwe zaabeeranga ne engineering department naye olwaleero ebyo nga nze bwenva gye nsomedde okusinziira ku koosi oba akola mechanical omuntu yakola civil n'akola electrical and electronics nga bw'ogenda nga intaani on weekly basis nga balina welfare outfit gye bakuwa 15,000 oba 15,000 kati bwewamalirizanga ekyo nga neeno olwokubanga ogenda okukola internship nga bakujje Kampala gy'osomera n'ogenda Emubende kati bw'ogenda Emubende nga balina sente gavumenti zekuwa kuba kitaawo ne jjajjaawo bawa omusolo eri gavumenti kakati nga bagamba emitwalo 2 bagakuwa ng'okuba ku kkugunyu naye gy'ogenze Emubende ng'ettooka ekyekali okugenda Mbeera bakuwa lyabwere emisoli ng'oyo kyakusigiri kakati ogenda okumaliriza ogenda okuvaayo ng'olina n'essaati gy'oguze ku lulo ng'eyeetandika. Awanzikiriza when we had Uganda Army neyafuka Uganda National Liberation Army we had one koko workshop ng'omwana waleeya omwana alina taata wali atachiti ku UNLA omwana wa Uganda Prison Services alina kitaawe ng'abeera sekende n'agenda mu workshop y'amagye ewankoko obugoloobi zaddaweezo mukama awaliyo Royal University Kakeeka yali workshop ku lwa Uganda Army barracks Army shop nga weeri tanka zino ennwanyi buli kimu kyonna okuzikanika buli kimu nga bigwera nga bw'ogenda ebombo unit eyinako bw'ogenda emagamaga Jinja nga bayina bw'ogenda ebugema Mbale nga waliwo bw'ogenda Makenke Mbala nga waliwo bw'ogenda Emubende nga waliwo Ewaima nga waliwo Nakasongola Airbase nga waliwo ng'ova ekyama ogova Makerere bakusindika Nakasongola n'ovaayo nti biki sekita gyayingiridde nti ennyonyi tuziina luda nziri mmagye Nakasongola naki Nasoroti ebyo byabangawo naye ng'ate abantu abo bonna era nabo babanga ne uniform intaani abagenze Nakasongola nga balina uniform eyaabwe ey'abaana babaleeya abagenze okukola internship wa mu barracks e Nakasongola eri ebidduka ebyakulwanyisa kakati mwana bwe yakumangawo ekyambo avudde ku intaani eri n'amaliriza ng'agaa nti ngenda kuyingira magye nti eddaala lya senior 6 yalimaliriza omwana ng'amutwala USSR omwana ng'amutwala Canada omwana ng'amutwala United States of America omwana ng'agenda UK omwana ng'agenda Greece nga n'okwagala obeera nakwo kubanga embeera yalinga ya hands on. Today ogenda okakana tewali
Yetugenda yamanyi. Yinteekateeka nti prison services, Uganda Police Force, UPDF ne kyetuyita correctional forces endala ne lwitwabanga ne parastatos, Lit Marketing Board, Coffee Marketing Board, ani Produce Marketing Board, Uganda Hardware, Uganda Machinery, Uganda Seeds, kakati bino byonna okusinziira profession yo line yo kyenyize ngeyo gyolaga. Ne kakati mukulu Mukubabyasi nga tumaliriza obadde okimanyi nti abamu kwabo mu bitongole bitumanyi nti bakama bafuna obutongole tebasoma mirimu gye bakola njako ekyokulabirako gwetoloola ekireeta ekyo busosoze ekireesa ekyo mwana wani tebaleeta Rogers kuba on merit baleeta Rogers 2 olwokubanga ava mu kisinde kiriwa nti kino. When we had a mighty president, the late Milton Obote, Museveni yandibadde president wa ggwanga. Lugunda teyandibaddeko prime minister wa Uganda. Wadde John Patrick Amama Basse yandibaddeko prime minister wa Uganda. Naye program ya Communist Man's Charter, when you had kyetuyita nusu ne nuyo baateekateeka Obote's government under UPC nga batwala Rogers omukiga, Rogers omunyoro, Rogers omunyankole, Rogers omuteeso on merit nti oyo ajja kubeera mukulembeze okusinziira batubadde naye mu ssomero lino ki byakola oyo ajja kubeera wa muwendo kikulu nnyo. So n'olw'ensonga eyo mukulu Mukubabyasi era Obote bwafa Yoweri Kaguta Museveni mu parliament mu kwogera ebirungi by'Obote Lugundo kwogera nga Minister of Internal Affairs ebirungi by'Obote ekigambo Albert muntu mukulu wa Mugisha muntu okwogera ebirungi by'Obote Obote ng'agenze mu buwanganguse takyali president Lugundo nga badduse wano olw'okuba yali Makerere ng'ekigambo okubayigganyako ayinda minis government Obote yatola sente ze mu nsawo Lugunda n'atuka okumaliza diguli ey'obwa doctor nga tali mu Uganda naye ng'Obote yamutolodde school fees. Amina. Patrick Amama Mbabazi the same story. Herbert Muntu the same story. Waliwo Chapaka Ruhanga mizo Obote yabaweerera naye olwaleero nga siza government abali mu offices ez'obuvunaanyizibwa mu Uganda ya leero bameka abatoola ensimbi ng'Obote kye yakola ne baweerera abaana b'abannaabwe. Tiimu y'abanene abali mu government ab'NRM abayita mu Luweero Triangle gye baali enkoko embuzi ne balya ente ne balya ekigambo emiswa gibayigiddwa enkofu ezibatiddwa olwaleero n'okulinnyayo tebalinnyayo ne ofiisi gy'alimu bw'otuukayo ogende okuba kuba alinawo omusinganyi ku kitundu kyabwe nga bwe kifaanana n'essimu eyo tebakwata ne baweereza text message eyo tebagiddamu eyo lyeggwanga olikoze eki ebyo byandibadde bitunuulirwa gwe teebereza senga otwala a period of 10 years nga buli mwaka abaana abadde kakadde kamwe emitwalo 2 abataddayo mu ssomero akakadde kamwe emitwalo 2 okumala emyaka 10 babeera abaana bameka na 2 kitegeeza myaka 10 tulina generation enfu abaana abakuma mu primary wano ne bateeyongerayo kati ekyo twalibe tunoonya ku lwa gavumenti si uniform kyekizibu bano abaana kakadde akamu emitwalo 2 buli mwaka abatadde mu primary ya 2 ekizibu ki awo tugenda okutandikira omukama nga atwadde ekiseera mukama katonda yebale kula abantu ba katonda bonna abalaba bino tetubyogera lwabubi n'ebyo biwandiike nga bisinziira mu governmental reports naye abanene batukoze bubi abali mu gavumenti kulaba technocrats the public servants abamu ne ba politician bo bafuna mugabo muganyulo gwa kunyagulwa ggwanga kyovudde kyolaba amabaati tetulinayo mu ministry gye twalina ya community development
when we had the both one government, either means government, when you had the UNNF government, netubene obote two government. Ministry ya community development, ngeri enteekateeka bitambulira okuva ku kye tuyita community center. Netufuna emiruka offices zagatanga emiruko gimanyi bwebagiyita emiruka tijabanga parishi ekyo gyemiruka naye webakuŋŋaanira byebitawuluzi ebigonjola ensonga naye olwaleero emiruka 1594 njagala oyita owa gavumenti okuva ministry ya local government akubulye nti ku miruka 1594 olwaleero egirina ebitawuluzi ebizimbe giri emeka ate ekisinga okunewunyisa ebitawuluzi kati bingi naye ate n'emisango mingi kakati ekyo yenteekateeka ebitawuluzi ebizimbe kati kyekizibu enkuba nga bwekera okuteera senga oyita abantu kumuluka enkuba netandika okutonya ogenda batuuzaawo tewali ennyumba ya chairman wabadde zetuyita community halls. Yes. Okay. Teziriwo ku ddala ery'omuluka awamu n'eryeggombolola. Okay. Community centers level ya ggombolola netubeera ebitawuluzi level ya miruka. Okay. So n'olw'ensonga eyo mukadde wange weebale nnyo olunaku olwaleero akadde bagamba katukubidde empanga katulidde empanga Katuliridde empinga. Katulidde empinga badde meka bakatulidde empanga y'enkoko kyogamba yange kati ogiridde enkoko bwe mbadde ndowooza abantu bakatonda bonna abatuwuliriza wakati waffe mu Uganda ebitundu ebitali bimu ebweru wa Uganda mu Africa ebweru wa Uganda Australia ebweru wa Uganda Europe ebweru wa Uganda wakati wa Latin America wakati wa Uganda ne Canada abantu bonna abali mu Asian countries abatuwuliriza tubeebaza kibagattako nebaza abantu abanteekateeka wano guwandeeta muteekateeka eyakalimagezi mukwano gaffe gyali era tugenda namubuuza kunaku olwaleero era mu nteekateeka eyo abantu batuwagadde